Nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana ozadde omwana muwala ganto ozadde omwana ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira bwe tuba tutunulira music tumutunulira mu ngeri ez'enjawulo naye obadde okimanyi nti no music ddagala lyennyini obadde okimanyi nti buli muntu bw'awulira oluyimba oba oli awo abaako oba kibaako engeri gye kikyusaamuko obulamu bwe naye era kisinziira luyimba ki baluyimbye batya message ki eri mu luyimba n'ebiringa ebyo ng'oggyako enkudi enkudi waliwo ennyimba mutuufu z'owuliriza abaana baganye ebintu ebyokubukabuka biki naye waliwo oluyimba lw'owulira n'otula wansi n'olulowoozaako nga bw'oluwuliza mu butuufu nga terukutama ogamba kyo kikyo kale twabadde tuli awo nga waliwo akayimba akakutte nnyo abantu akayimba kano omuntu omu gwenjagala ennyo nasooka ne kala ku status nengamba oba mpulidde bulungi saakawa nnyo budde nagenda okulaba akazizayo ku status si ye muntu amala gateekateeka ebintu bye ku status ye nagenda okulaba akayimba akazizaayo nengamba kana kayimba nina okukawa obudde kayimba nekawuliriza bulungi nengamba nassali programu ebintu bizibu nze abeera mu bana bato abalina ebizibu ddala omuntu asobola okuwulira oluyimba lunono nawuya ddala ng'awonye ng'ayina kyabadde ateekateeka ekibi ng'agenda kikola n'akyuka bintu bingi nnyo bye tusabye Katonda obutuufu n'atabituwa kale ne tubeera mu kwemulugunya buli kaseera lwaki ze tompadde lwaki oli wamuwadde n'oteebaza ekyo naye ng'ensonga tokola ki abaffe ffe obufumbo mwemanya obufumbo nga bwagaana naye nga kyolimu ekipya olunaku olwaleero ng'olaba tekisufu nnyo olowooza tewaliwo nsonga lwakiri kyagaana oluyimba lwakoze butya oluyimba lukusuuta oba taita eri lukusuuta olunaku olwaleero mu programu ebintu bizibu nze ndasaliiko nizajja ku Delta TV nsinzidde waneeno ku Kennedy Secondary School oba Kisubi ndowooza kale tuzze okunoonya omuntu ali emabega w'oluyimba olwo bangi tuwulira ennyimba ne tunyumirwa naye ne twalowoozaako bwongo ki obwatudde wansi ne buwandiika piisa eno eyanyumidde nnyo abantu bwe tutyo twasazeewo okunoonya omwami ayitibwa Magezi Isaac yes Magezi Isaac nga ono nno tumusanze waneeno ku Kennedy Secondary School bw'otwogera Kennedy Secondary School ng'oggyeko oluyimba luno nyimba eddala nnyingi nnyo ze bayimbye ezikuta abantu ku mitima kale ensonga olunaku olwaleero lwaki tulina omwami ono tugenda kwogera ku luyimba nsanyuse nnyo okulaba mwami Magezi nange okusanga nnyo oli muto bw'oti lwaki ogambye ndi muto myaka giwera tutandikirawo naku kwa chorus ako abantu bategere ki ekituleese wano ndowooza mu magezi gange ntoba tokola bulumi mu mutima gwange nabwo busukka menyeka nenseerera ng'olumuwabula oluyimba lukusuuta ne bw'olitwala byonna byewampa gwe wabimpa kusaba kimompe bulamu ebyo birikoma wansi mu mutima gwange manye kiraba oluyimba lukusuuta oli muyimbi ke kayimba ako akakutta abantu omubabiro oluyimba bannange yaluyimbe nga mu butuufu lusuuta oyo musuuta TikTok zina abantu simanyi ng'obolaba ekintu kino eno kyakuwadde kifaananyi ki actually kansooke nkuwe ku gundi eri emabega twali twakata oluyimba lwaffe baluyita omubiri omubiri naluwuliddeko kati bwe twata omubiri nga there is a certain song lwe twagala okuzzaako ne tugamba nno katusooke tute lukusuuta olwa worship tusooke tukkakanye kuki ku mbeera then tulyoke tute oluyimba oluddako
fenga mu magezi gaffe ne mu ndowooza yaffe tulaba ng'oluddako ng'abantu nga tusuubira nti oluddako lujja kukola bulungi kati nga twagala tusooke tusse amaanyi omubiri ge lubadde lukoze eki lulese ekyatwewuunyisizzaako kuba nti lwe twaleese okukakkanya ate kintu kyatabuse lwatukwata gundi reaction ku social media tetwagisuubira ebintu bya Katonda so yeyo gundi eri emabega wa lukusuuta nti mu kuluta twasuubira nti terugenda kukola nnyo nga bwe lutambudde naye soke n'omubiri omubiri ono yali agamba atya yali lutambula utya oba lutambula utya lugamba nti weerabira nti byansi ne weerabira nti omubiri guno nfuufu kati wabawo ebintu gwo bye gukutuma okukola newesanga ng'obikoze naye ate oluvannyuma n'okola ki n'obyejjusa newejjusa nga tokyasobola kubizza mabega so kati olwo bwe lwali lugamba kyelwali lwogerako kati nga mu ndowooza eyaffe tulaba nti twetaaga okusooka tukkakkanye kuba lwali lukoze bulungi nga lutambudde nnyo nga reaction abantu baluwelkaminze bulungi kwe kutalukusuuta tugezeeko okukkakkanya kakati buli muntu awandiika oluyimba abasinga bawandiika okusinziira ku bo bokeera ku makya omwoyo yakanga agambye mwami magezi leero tulina okuwandiika bwe tuti kyali kitya idea concept yajjira ku there is a certain story abantu abasinga gye tubuusa amaaso story ya Job mu Bible ya muntu eyayita mu mbeera enzibu ennyo nga bw'ogiyitamu ekyamazima otandika okubuusabuusa ki Katonda kyakoze naye bwe natula wansi nga ngiyitamu honestly buli muntu alina embeera gy'ayiseemu mu bulamu bwe waliwo essaala omuntu z'asabye abantu abasinga neyesanga there are people abatera okugamba nti ng'alina kyayagala okumanya naye ng'agamba nsaba kireme kuba kituufu yes kakati ebiseera ebisinga bwe natuula awo nali ne mukwano gwange lumu nga tutambula waliwo embeera yali ebaddewo eri awo eri kind of personal sinti ya kwawukana oba ki naye waliwo ebintu ebigwawo n'ogamba kale singa kino kibadde bwe kiti naye ate nga si bwe kibadde kati nina ebintu bingi bye nayitamu ebiseera ebisinga there is a time lwe bajja ne babba they broke into my house ne batwala kino ne batwala kiri kati nagamba kijja kityo okubanga saawulidde n'okola ki ntandika okumanya nti Katonda aleka aba n'ensonga ebiseera ebisinga alina ensonga lwaki oba towulidde nga bakubba tomanyi abayingidde bayingidde naki alina ensonga lwaki ekintu ekimu baga nti nakotye nasomega nti when the wrong people live your life the right things will start to happen so kati waliwo ebintu ebimu bwe kyoyinza okulemerako noga nti omuntu ono n'olwana obeere naye n'olwana osigaze mukwano gw'oyo naye ng'ate ebintu bingi oba oliawo byablokinze bantu bangi abali agadde okuassociatinga naawe abatagenda kuassociatinga naawe olw'omuntu oyo kati Katonda nga yayagala asooka ajjewo ono kati abantu abatuufu bwe walikolaganye nabo balyoke bakole ki bajje so basically oluyimba lwogera nnyo ku bintu bye tutatera kwebaza ebintu bye tutatera kutunuulira kuba buli kiseera twebaza Katonda olw'ebirungi byatuwadde neebaza wampadde emmotoka neebaza wampadde kino naye ate nebyabajjeewo ebiseera ebisinga aba abijjeewo olw'ensonga ate nnungi gy'oli so yeyo ango mwe nayagala okutunuulira ku nsonga eyo nti yes kuno twebaze naye nga twebaza n'ebyo ffe bye tulaba mu maaso gaffe nti biki nti bibi waliwo bye tulaba nga mu kulaba okwaffe ga kino lwaki kibaddewo naye Katonda nga yalina ensonga lwaki ekyakireese nga bwakireese olw'ensonga ye zaaba alabye kati bwewa time kuba ffenna bwe tukimanya nti there's a scenario nze waliwo kyentera okutunuulira nti Katonda alina ensonga lwaki buli omu waali era bw'omanya ensonga lwaki wooli waliwo ebintu byojja okuvaako oleme kukola kati oluusi olw'okuba tetubimanyi Katonda ye anoonya engeri gy'atutwala ku ebyo nomanya nti ekiseera kijja kutuuka kijja kutuuka nga byonna by'olwana nabyo mu mazima amatuufu Katonda akulaga script y'okubeerawo okwo
tebiriimu kati ye agezaako kusindiikiriza ku ki the purpose of your existence njagala umalirize kino na kino na kino yensonga kyekitundu ekyokubiri nti byokka ebikusanyusa bye biba bikolebwa byoyagala byokka kuba oyinza okuwambagatana n'ebintu bingi oluusi ne wesanga n'okwonoona yonoonye ebimu tebigasiza gwe ate n'abantu ng'okoze exactly so yeeyo inspiration twayagala nti ku luno katunuulira obulamu ku side endala the other side of the coin bulijjo tutunula wano kungulu naye wabaawo ekirala emabega eno kyetubuusa amaaso naye ate nga kiyina ensonga lwaki kibaawo ennyama kansubire nti mumutegedde bulungi akuba abantu abasingira temukkiriza oba kitegeera ffe ng'abantu tulowooza nti oba abamu balowooza bo balina okulagira Katonda ati kola ki oba kitegeera naye nga tukkirize nti ebintu ebimu bigaana kubanga wabeerawo ki wabeerawo ensonga nze abantu bano nabalabye ne ŋŋamba abaffe ffenna ensi yonna efaanagana bino ebizibu wadde nga bibeera different naye abantu bali eyo batudde n'ebintu ku mitima gyabwe obulabye bu TikTok nalabye challenges nyingi and there are people that came to my inbox nga balina testimonies waliwo omukyala eyazze bambi amwogereko naŋŋamba neya twebaza Katonda olw'oluyimba olwo but there are several people abakyogedde nabaga nti oluyimba luno si gwe yaluwandiise Holy Spirit wabaawo ekintu ekikutwa waliwo ekintu nga Katonda akikulaga nga mu maaso goyinza obutakirabirawo very many people bakoze comment eyo bolaba challenges ne comments ze bazitaddeko ne mukyala yaze naŋŋamba nti nayina omwana muwala omwana oyo omuwala ndowooza yali ayina sickle cells kakati omwana oyo n'afa nagamba ekyo nkyebaliza Katonda kuba yali yakafa ndowooza yali yeerayiridde obutazitamu kuzaala naye bwe yali yakafa simanyi ngeri ki Katonda n'amuwa omwana ate nga ku luno mulenzi kati nadde nkyamusasira nga walaba n'okufiirwa naŋŋamba ate weebaza tonsaasira kubanga ate Katonda kiyampa kisinga ku kye nali nkola ki kye nali nsuubira nali neekomeza nga ŋŋamba asigenda kuddamu okusinga okusaawa abaana abaki naye kati nina omwana mulenzi ate ali a bit healthy actually ne ku DP kwali there is a certain friend of mine amwogereko sijja kwogera linnya bambi yali afuna miscarriages nga buli lwafuna embuto luvaamu ya mwana yasooka yavaamu n'afuna olubuto oluddako ne luvaamu olubuto olwokusatu ne lusigala mu lwali lw'abalongo kugaa Katonda n'amuwa bali bombi nga bwe yabakola ki bwe yali abafiiriddwa Katonda so Katonda aba n'ensonga ebiseera ebisinga lwaki buli kimu kikola ki kibaawo so testimonies ezijiddeko nange waliyo lwentuuse nga ntunula ne ŋŋamba oh my god kino mbadde sikisuubira nti luno luyimba lujja kwogera n'abantu bangi lujja kwogera ku bulamu abantu obulamu bwe bayitamu waliwo yampereza message naga nti olaika wasomye ebinkwatako naye nga simumanyi ngenda okugamba tula omuntu yangambe no mwami simumanyi situlangako naye alinganga azifuna tudde ne muwa story yange yonna nagiteeka mu luyimba olwo so biina engeri nange gye kankiyita kukosaamu tiwaliwo lwokola twaluwandika nga lwakusinza naye luyina obuzito obulutuddeko obusukka ku ki kyetwasuubira nga bwegaye nti ffe mu ndowooza yaffe twali twagala tulute ezijjidde ku luyimba olwo ezindaze nti ekyamazima obulamu bulala nnyo ne Katonda engeri gy'akola byakola tusobola obitegeera naye engeri gy'abikola ne bwasalawo okubikola tetegeereka kyekimufuula Katonda kyekimufuula Katonda olw'okuba nti ab'ebizibu babeera nnyo mu programu eno omuntu omu yanga yena sale because yayagalako okuva kalina gwe gambe nti nze kanfire nettaka ebiki yangambye sikyafudde kubanga mbadde mugamba ebigambo byange oba oli awo ng'akyambuusabuusa agamba naye ku bigambo byo nayongerezaako oluyimba luno eno ekyamazima nawulidde nga mponye
nemugamba owuddenga owonya nemugamba ekyo nno kirungi nnyo naye twongerenga okuwanga ennyimba bwe zitya amakulu olyawo kati gwe tomanyi bujjanjabi okimanyi kati wafuuse dda dokita kitiibwa kya mukama mukama yajjanjaba yawonya kati oba ofuuse eki nansi we oli aba dokita mukulu simanyi ekyamazima kuba nange ate nzijanjaba nange ng'omuntu lunzijanjaba so siyinza kukyesaako nti nze oba ki buli kimu katonda kati walubaawo ffe kyosaba noga nti katonda njagala ompe kino naye nga ye oba oliawo siga nti nkikakasa kuba sikimanyi naye ye ayinza okuba nga ku script gy'ayina mu bulamu bw'alaba nga ekiyinza okujjawo kyekyo nga oba oliawo kiyinza okukuleetera amalala n'ova ku plan kati n'agamba kino kakirinde kino kankimuwe yes so katonda ayina engeri gy'akolamu ebintu bye noga okumanya katonda ayina engeri gy'akolamu ebintu bye kiringa abaana bakyala basaba abaana nga gamaze njagala mwana bw'ati ekintu ekibeera mu lubuto muno kyetutamanyi nze ngamba wemba musaba ngamba katonda gwosinga okumanya kyompa kyengenda okukola ki kyengenda okugenda nakyo oba ekitegeera nalome gamba tenasaba mulenzi nazadde muwala kati omugenda kumunenya for that kasi toyinza kumunenya oluyimba luno luwandikira ennaku mmeka oba essaawa mmeka ekyamazima oluyimba lwatwala ebbanga kuba nali nafuna idea eyo ebyantuukako nagamba kansooke negendereze mwalo lwolwana kino kankikole naye nogaa kansooke nindemukko nali nva side za ntebe eyo nengamba no kino ekintu kyenwanako kansooke nkireke nsooke ndabe katonda kyaleeta ogenda okwesanga waliwo wesanga otandise okufuna emirembe mu mutima kati nensooka nenfuna idea eyo it was a series of events ezizze zibaawo sengambye naye ndowooza bino byonna mbiyitamu oba bino byonna bituukawo kubanga oluusi sharinga n'abantu ab'enjawulo n'akubulira story ye kanoga nti bino byonna kirabika mbifuna lwaki bituukira ku nze waliwo katonda osanga kyayagala nkole ki ntegeeza abantu kuba nzikiririza nnyo mu ohankyogere ntya si kukola nnyimba zisinza naye okusinza okuyita mu nnyimba yes kati bwe nkikola nga nkyetaddeko naye kansooke ndabe kansome embeera eno yonna ndabe nyinza kujjamu bubaka ki bwe nyinza okwessaako bwe wabaawo omulala ayita mu mbeera y'emu ne bumukolerako ne bumutuukirako directly so bingi ebizze bibaawo kati nzize nkigattagatta noga nti okay kino kibaddewo n'obaako kyoyiga ekirala ekizzeeko n'obaako kyoyiga ekirala ekibaddewo n'obaako kyoyiga nosharinga n'emikwano gyo naye waliwo ekintu bwekiti ne bwekiti waliwo tiimu yange gyenkola nayo mikwano gyange magaba naye njagala tuzimbe idea bweti tukikoze tutya nagamba kiyinza obutaba kibi kati katukikole bwe tuti naye teweerabira kino so kati ogenda okwesanga nga kyatwala kuba twalukola mwaka guwedde tutera okukola projects n'oba nayo n'ogiyitamu n'ogirevisitinga kati bw'omala notandika okugiyigiriza kitundu ku kitundu n'olaba kikoze kitya otyo nga bwagambye nti munanga alina ate ttiimu gy'akola nayo tugenda girabako mu kitundu ekyokubiri era nga bonna bategeezezza nti si lwe luno lwokka oluyimba lwakubanga lwayiseewo era nga naye bwakoze ki bwagambye oluyimba luno lukyusizza abantu bangi nkimanyi nti lukyusiza emitima gy'abantu lukakkanyiza emitima gy'abantu nkimanyi lugenda kukyusa obulamu bw'abantu nkimanyi lugenda kuwonya abamu olwedde batandise dda okuwona oba mutegeera kusinziira ku ki kyetukola ku ki kyetulaba gwali eyo ayagala okuyingira okuyimba luno luyimba lugenda kuyigiriza ki bingi mu biyimbye naye abaffe bemusomesa balina kye bafunamu ekyo oba nedda kale olwobudde tugendagendako mukumulamu bwe tudda tugendako mawona ettiimu Mwami Magezi gy'akola nayo okwongera kuluyimba luno n'okulaba ku nnyimba endala ez'essomero lino batumulemu tebaawo nanga abakuseebudde naye bbalo eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira